na Uganda nkoze mu Buwarabu myaka 7 naye siina gwe neekengera nti agenda kumpa butwa biki buli wamu bafiirawo ne Uganda abantu basiiba bafa enkya n'eggulo teri we batafiira ekyo bali kimanya nga buli wamu bafiirawo bali ewummuza ottulo ekaanira buli kadde Kadama TV kojja mate leero twaleetedde Kadama agamba akoze mu Buwarabu emyaka 7 kati gwe nno oyinza okubeera oli ku mwezi gumu okyali ku mwaka gumu abamu ne bagamba ttiimu 2023-22 niwe nagamba yakolayo emyaka 7 Kadama ono kyawukanako ne bakadama basinga agamba nti buli Kadama ayina gw'olaba nga yeerogoza ng'agamba Abaluwarabu balogo buli kye bamutuma n'agamba bagenda kunzita agamba ako kabeera kaliba akendo wamukimanyi akaliba akendo kalabira ku ki akaliba akendo kalabira ku mukonda yagamba buli Kadama yeerogoza yeeraguza ewaabwe babeera beeraguza ova Uganda nga mwali mweraguza ova Uganda ng'olowooza oyina empewo ova Uganda ng'ewammwe mwina obusabusabe eyo ye takkiriziganya na bakadama kye boogera wano nga ffe Kadama TV tuwa chance buli muntu n'atubuulira kiki kyalowooza endowooza yo bw'ona ogituwa n'ogamba nti boosi woolabira ddala ayina ebintu byayagala okukola musawuzi tujja kukuteerayo kuba waliwo ababeera bubakkiriza mu ekyo n'ono bw'avaayo n'agamba amwe mwerogoza mwe mwennyini mwe balogo era tujja kuvaayo tuteekeyo tubalansinge tulabe ekintu kino kiri kitya kasooka tuwulize Kadama ono nejjukira kugamba akoze mu Buwarabu emyaka 7 Kadama TV webale tuweereza naye eriyo vidiyo gyendabye ng'omwana agamba simanyi famire gyakulamu balina ebyawongo banaye Bannayuganda batugyeko obulogo abaana bava e Uganda balina famire zaabwe zirina emizeezeze ebyo ebintu byagambye bakuba simanyi babisooseza mu lumu yaabwe simanyi bikoze bitya Abawarabu balina omuze olulongose ennyumba olina ogikuma bufuulo just okuwunyisa ennyumba yaabwe akawoowo obulungi okitegeera obubaani naye teriba ddogo naye abaana bava ewaabwe nga famire zaabwe balogo ne babireeta ne ku mirimu gye bakolera Bannayuganda beetereeze baleme kulemesa bali Uganda kujja kukola bwe simanyi abisookeza mu luumu ye Bannayuganda tebatudde omuntu agendera ennyo buli kaalabye nti kirabika ddogo banteze abo bava ewaabwe balogologo kale ne babireeta ne gye bakolera kati wulira mbu simanyi alina byakuma abijja waabwe Bawarabu bonna abasinga olumala olongoosa ennyumba bw'ati ng'akuma obubaani oba babuyita bufuulo kati ye ava eri amanyidde ebyamalogo aba amanyi nti ddagala mwana gwo nansonyiwa okuba n'obusungu naye eriyo ebintu by'owuliriza n'olaba bikwasa n'obusungu eriyo ebintu by'olaba nga tebikwatako gw'oba osoosa okukola mu nnyumba eyo eriyo by'olaba nga nawe olaba tebikwatako kati ekiseera otamanyi na kituufu kirimu awoza oba mulimu ebyawongo jjukira omwana ali e Uganda ayina ennaku ye ayagala okujja okukola bw'awulira ebintu mooduro eyo ng'omutima gufa so eriyo abaana abalina ennaku yaabwe ng'asobola okujja oppambana mu buli mbeera n'amalako n'akola naye bo buli ke balabye lino ddagala n'ebitali ddagala Abannayuganda banyiiza kati omuwulidde agamba ewaabwe balina ebyawongo ebyekika simanyi kati ye bw'abiina ewaabwe bw'alowooleza ne mu balala kyagamba ye bw'alina empewo z'ekika agenda aloga buli omu atta buli omu adde ewaabwe akole ez'okusawula baleme tumalangako mirembe
beekengera buli kamu ne beekengera buli kamu. Annaye kati awoza omwami baali bamuwa obutwa buli bwe bakola bati nga bamuteeramu nga teyafa. Awo batambula n'amalogo gaabwe bya kika bye bibasumbuwa batuule ewaabwe oba balime byokkola babiveeko. Kati ye buli waagenda ye yayina ebyakabi nti gwe banaawanga obuto. Annaye kiringa ogenda n'olaba omwana ayombyeko ne bboosi we katini. Omuwala bw'alina omuze olunyiiza omukozi oba muyombi aba alina okukolako kaakola akuzze mu moodu. Tayagala musibira feesi. Oluusi yagenze akuleetedde ekyokulya akikuwadde ng'owoza andeetedde obutwa yampadde yayanaye. Oluusi olwadde akulowoolereza nti eka mugulire ku kyokunywa nyweka addemu amaanyi. Nno ndibadde ndi wano boosi wange nandeetera Joyce nywe naye nze simunywedde nti alabika nteereddemu obutwa. Bo balowooleza mu kufa kwereere buli kamu balowooza emitima gyabwe bonna bwe bagiina. Oli aba akulowooleza nga oluusi oli mukozi wo omukolera bulungi. Akuyiiyirizza bw'atabadde ampa obutwa ate bwe batabawo ate balina empisa embi tebatufaako tebatuwa byakulya bikoze bitya. Kale ne weebuuza omunnayuganda kyayagala ne kikulema ne kikubula. Singa nali waakufa ndowooza singa nafa dda kuba banaye seekengera. Ne bwe tuba tuyombye n'ova eri n'ekyokulya n'ompandya buli Katonda y'amanyi ekiddako. Bw'eba ntuuko Katonda gy'aba yategeka yeeyo. Ne buliwo ddawo ne weekengera buli kamu. Oleetera n'omuntu okutta nga teyandikusse. Gamba ndaba neekengera kammugyewo. Yaddaali kiri mu bannayuganda. Nkoze mu Buwarabu myaka 7 naye siina gwe neekengera nti agenda kumpa butwa biki. Buli wamu bafiirawo. Ne Uganda abantu basiiba bafa enkya n'eggulo. Teri we batafiira. Ekyo bali kimanya nga buli wamu bafiirawo. Bali ewummuza ottulo lekaanira buli kadde. Olaba bye bakuma abaana bye bagamba ddagala simanyi by'abalogaabe. Kati simanyi eddagala balitunda mu maduuka. Nti baliteeka wamu n'ebintu by'okkozesa ebyawaka mu maduuka erigenda okuloga abantu abeefuula abalina eddiini. Nti oba batunda n'eddagala waazi. Yadda Uganda. Bano bakuma obubaani mu mayumba. Ffe obubaani tubumanyi kudduwa naye eno babukuma mu nnyumba. N'ebyo n'obwo obufuulo era oli nga amanyidde eby'okulogaloga aba aliyita ddagala kuba tebirina njawulo gamba nti ddagala. Naye just muze gwabwe just ennyumba yaabwe aba ayagala ewunye bulungi era bw'ava yavudde nga tokumyemu walongoosezza. Lwaki tewakumyemu? Naye bo bamanyi nti buli kimu ddogo.